Omwembi gwe bayita Mundi yayimba akayimba byayanga ebya Kampala byarema byarema. Now njagala otambuze video eno bampita Kali Lugambo Pro Max amanya bampita Simple. Eno story nabadde njimya amazima go nabadde ngambe sigenda gyogerako naye oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuvaayo okugiwa obudde nange ngambe no bannayuganda balina okumanya ku story. For like 2 days back amawulire gabadde googera ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Kigambibwa nti oluvannyuma lwa kalulu ennaku z'omwezi ga 15 abakulu bano tebaddamu kulabikako era abantu babadde baba banja nga bagamba naye abantu baffe bali luddawa. Now it was yesterday I think amawulire gafulumye nti abantu bano abakuuma Bobi Wine mu biseera by'onnoonya akalulu abaamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda okumukuuma mbuba n'abantu bakwatibwa poliisi era omusango babavunaana mbu kukola oba butagenda ku biragiro. Abantu bangi babadde concerned n'ensonga abantu baneeno n'ensonga y'abantu bano era gwe ssebo banya bandaba bajja kujjukirwa ng'abasajja abaakola omulimu gwabwe goge mazima newankubadde nga baaweebwa akakiiko k'ebyokulonda ne bamuwa Kyagulanyi ne babawa Kyagulanyi omulimu gwabwe baagukola era bagenda okuva mu campaign zino nga connection gye bayina ne Bobi Wine tebagifunangako walala. Abamu ku baana abatambulanga ne bana abantu mu campaign ba foot soldier bagamba nti babanyumizanga emboozi nti obwagazi okwagala n'empisa gye bayisibwamu ewa Kyagulanyi bali tebagifunangako anywhere gye babadde nga deployed okumala ebbanga. Bano abantu always baba deployinga mu bakungu abamu Bakuuma, mu bakulembeze abamu Bakuuma, mu bagagga abamu Bakuuma, naye bagamba keya obulabirizi bwe baafuna ewa Kyagulanyi tebabufunangako era nga kigambibwa mbu oba oli awo baali batuuse ku time baatuuka time nga bakola omulimu ba foot soldier gwe baali bakola bano abantu baali batandise okukola era kigambibwa mbu yemu ku nsonga oba oli awo lwaki bakwatiddwa. Story eno yafulumye ne sitiwa budde naye just a few minutes ago gwe ssebo banya bandaba ku mukutu gwe ogwa Facebook Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president w'ekibiina kya National Unity Platform yali mukama waabwe because gwe baali bakuuma avuddeyo n'akola post ku nsonga eno neŋŋamba ennamusa etuuse ku nnyooge. Tambuza video. Bobi Wine agambye nti in the 2021 elections the police officers who were attached to our campaign were attacked violently and subjected to all manners of brutality. After the election, several of them, including their head, Afande Kato Ndoza Mumujukira, were arrested and detained for a long period. We learned that they were questioned about our sources of funding, who I was meeting, what our plans were, etc. They were also interrogated about why they always sought to protect us from violent attacks by the section of the police and military. Agambye mu posti ye nti omwaka ogwa 2021 akalulu ako abakuumi be baali baamuwa omukuuma bakwatibwa bakubibwa era baasibwa. Era gwe ssebo oba nnyabandaba akugamba omukulu yali abakulembera eyali amanyikibwa nga Afande Kato baamukwata ne bamusiba era mu kumusiba baamubuuzanga ebibuuzo nti Bobi Wine ssente azijjawa, Bobi Wine ayogera naani era Bobi Wine pulani ze zaali ki because bano abantu baali batambula ne Bobi Wine ne wakanga babeerawo okumukuuma. Now abantu bamba ina kye beerabidde nti just a mere you giving Bobi Wine a chance of 5 minutes okwogera naye Joel Senyonyi yakyaziwa ku mukutu ogumu
ne bamubuuza engeri gye yatandikamu okukwatagana ne Bobi Wine. N'atugamba nti Bobi Wine yajja ku NTV ng'amunoonya emirundi egiwera naye ng'amutandinga down because ejjo yali wa masuuti ali mu bya current affair talina nkwatagana n'abayimbi. Naye Bobi Wine yajja ng'amunoonya nga yeebuuza Bobi Wine anjagaza ki. Naw lwali lumu yajja ku NTV n'agamba omusajja ono anoonyereza ebbanga kamuwe chance mpulire kyagamba. Era olwajja yamugamba nkuwadde eddakiika 15 oŋŋambe by'oŋŋamba nzireyo nkole emirimu gyange. Joel Ssenyonyi agamba eddakiika zaamuwe 15 baamaliriza boogeredde almost essaawa 2. Now that is Bobi Wine. Abantu bano bayinza okuba baaweebwa Bobi Wine purposely okubanga bamukuuma and partly okubanga bababega because bano abantu baali deployed by the regime. Ati regime yesalawo. Naye Bobi Wine kasita omuwa chance ng'omuli close ne waba tayogedde naawe. If the man has attracted millions and millions of Ugandans, abamu ku ffe twali mu bidongo. Naye olw'okuba omusajja yajja amasannyalaze ge gatusika otutandika okukola ebintu bino, nze nkubuulira wenkulaga ebintu bye nali nkola mu 2018 nze nali neekubira bidongo, tubeera mu bimaama, eno bbiya atambula, shisha atambula. Naye kati nsobola n'okumala ebbanga nga sigeze mu bbaala ŋŋendayo nga nina gigi. This is the Bobi Wine we are talking about. Now if he can influence people from deep in the village, abayi batasobola agula smartphone n'anoonya smartphone n'agula smartphone, if he can influence people okukwata akasente kabwe ne bagenda ku kitebe ne bagamba zino sente nziwadde emitwalo 5 za kujjako mu 7, then why not influence these soldiers? Now kigambibwa mbuba n'abantu baatya abantu baneeno lyandibadde erimu ku gye Bobi Wine lyatandikirako kumaamulako naye musajja atunga si byaliko. Abantu bano bakwatiddwa. Now mu post ye Bobi Wine agenze maaso n'agamba atya, njagala owulirize. Agambye, now 2026 we have learned that the officers who were attached to our campaign have also been arrested and are being interrogated. These officers are usually targeted for doing their job with professionalism and patriotism. May we all stand in solidarity with them and work for their freedom. Avuddeyo n'ategeeza eggwanga bannaaye ffenna tusituke tubanje abantu baneeno. Ne bano abaabadde ne bano abavubuka abaami bano mbajjukirako. Bobi Wine yali age eggulu amala asanga abamagye babakuba ekibooko. Abasajja bano nabalaba nga balwana bukubire because bano abasajja amazima gonze nze mu butuufu mbasaasira. Abasajja bano abaaweebwa Kyagulanyi omukuuma mbasaasira nti baaweebwa Kyagulanyi naye nga balina orders z'abakama baabwe, naye noono gwe babawadde alina orders ze. So abasajja bano baali mu katuubagiro nga bali wakati w'amaanyi g'abantu n'amaanyi ga state. Okategeera nti abantu baali babataddeko amaaso nti if anything whatsoever happen to Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, these were the first people because we baali bakabamuwa ku kakiiko k'ebyokulonda olunaku lwa nomination abantu bo tebabasiimirawo batandikirawo bakuba. Naye abasajja bano baagumira ku mulimu ne bamanyiira omulimu. Akabanga ke bamala ne Kyagulanyi emyezi emitono ndoza batuka ekiseera nga Kyagulanyi abayingidde abasensedde mu bwongo bwabwe nga bawuuna buwunyi president. Era na buli kati yemu ku nsonga lwaki ndowooza abantu bano bakwatiddwa because if armed men like those have started bowing for a man like Kyagulanyi, anything could happen. Nze ne regime oluusi olumu munnaye njinenya kitono nawe bafuna okutya Kyagulanyi masannyalaze ga njawulo nnyo. Just omuwabuwa eddakiika aba yakukyusizza dda ne waba tayogedde naye Katonda ateeka okuba nga yamuwa amaanyi ag'enjawulo abasenge mutamanyi. So abakulu bano bakwatibwa era Kyagulanyi avuddeyo n'agamba nti bannaaye mwegattegatte mweyoleyole tubanje abantu bano basobole okuba nga bafuna freedom yaabwe. Gwatulaba.